Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa timukyala etwala ekirabo eri Madam Christine kusaba akalabo ako kasiima okuva eri Hope Shifa. It was on a short notice ndabika nandikuwadde ensi n'eggulu naye byabadde bya speed neŋŋamba nedda wadde train nze mukola have to do something era wekakutuukako nkusaba okasiime mukwano. DJ play the song era ng'ekirabo kigenda representingibwa team chair kwana dance gwe wulira vibe kyekyo alo aha DJ, thank you so much. Thank you, DJ. Thank you. DJ, banange. Bambi jayo mkwano. Allah. Nganaye. Wanji, mami, agenda sumulula ekirabo kye. Tulabe kye twamutegekedde. Naye ng'ebirabo ebiddako bye bino bigenda bibiri bwe biti. Mulaba ebox eno neno bye birabo ebiddako. Nfiirawo. Ata bino nfiirawo. Ata mama. How? Kino nfiirawo. Mami wange ava Fort Poto. Namutegekedde ekyambalo kino mami akiki. Atenge Fort bantuuma aboli empaako yange aboli. Kati mami wange ya akiki. Mami nakudesigningidde ekyambalo kino kusaba okyagale kiri complete ne jewelry work agendako badde siina kano kano ke basiba wano mukyenyi empaako yo yani empaako yange apuuli namwe empaako yange apuuli kati nze abooli be bamanyi lwaki lye bantuuma okay katono naye nkusaba okasiime tweyongeddeyo abange tugenze ku kirabo ekiddako ekirabo kino kiri full package bwe biti olugenda kuleka ebyakabi bwe biti. Here. Oh, it's okay. Kale. Bibi nebirabo. Ani? Ebirabo bino byamulaba maaso wano. Kiri okay. Ebirabo bino byetuddako mikwano. Tuyina dakiika 3 junior tutayiminge. Wanje? We have 20 minutes. Byonna bino. Gatandise mama tufudde. Okay mama. Tutandise tusimbudde 20 minutes to go. 20 minutes. Katwaye ku message ba team Don bazuukuse bwe budde bwabwe. Bannange anti message ziriwa. Bannange. Anti Musa atula wano ku message werabire byonnyumirwa nosooka okola ki? Goyagala onyumirwe ate nga bokola ki? Bambi nyina Musa omanyi olaba akasanvu n'okasoma ng'omusanvu. Nkumanyi. Zino zaaluli. Bannange so nyongero bajjukiza lwaki sibawaate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios
obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Ende maaso. We go first. Tuli 00 tusigaze eddakiika. Gift number 3. Bambi eyansindikidde emitwalo 7 mbuulira ziragawa. Ate nkimanyi ogenda kuŋŋamba gye ziraga ng'owandikidde ddala exact amount. Exact amount nti nsindise zino ne zino ne zino ne zino. Best man katubuuzeeko. Abuda ina butono. Ebale nnyo omugole. Haleluya. Tuddemu tutya. Haleluya. Well, nkama afu bebazibwa abaluganda. Ndi musanyufu okubeera mu kifo kino ekya Gadi ne Millicent. Mwebale okuyimirira nabo. Era nsaba buli muntu atodde ekikumi kye. Katonda amuddizeewo musera. Erinnya lyange tunuleno. Erinnya lyange Mubiru Joni. Emamba sigirya. Naye amazzi nganywera ddala. Amiina. Nebaza Katonda omugole ono n'olukiiko lwonna lwanteekamu obwesigwa okukola obuweereza ng'ennaku z'omwezi 2. Nze ngenda okuba omusajja asingayo obulungi ku lunaku olwo. Amiina. Best man. Naye mbeera walako y'ensonga lwaki nakeereye mbeera Bukomero. Naye ngenda kusula Mwera. Ate nina okudda okusoma ku Lwokubiri. Kati ngenda kubeera Mwera mpaka sijja kuddayo Bukomero mpaka nga 10 ago. Mpeera mu maaso gammwe bwe mulaba nga siriiwo muga ngeraga ati Mubiru John mulimba. Naye ngenda kubeera wera omukolo ngulimu. Amiina. Mbeera eyo buli lwenteeka ebivi ku ttaka omukolo guno nguteekamu. Amiina. Ate omukolo bwe gubeera mu Katonda agutandika era ateeka okukola ki? Ogumaliriza. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tweyanza best man wabere kubeera naffe olwaleero. Akumata komera mpeera. Yes. All right. Team down. Tukomyewo Team chair. And team chair. 0-0. 15. Mwatwadde mmeka? Metro ni gwate ogenze. Badde nkyakalanyeemu kati omwami abadde akyankalanyeemu. Kati.
alindeko dakiika. Ayagala tukola ki? Agenda kubeera ku online. Bulijjo tutera omuwa obubaka nga tetumulaba. Madamu Christine tusanyusa okukulaba. Tusiimye okuba nga walinnyo ennyonyi n'ojja otulabeko ffe ab'eddundu. Naye ffe tuli b'eddundu. Webale nnyo. Naye Shifa sibitegeera olwaliro sinnamanya tubuzaayo ssente mmeka omukolo okubeerawo. Shifa tubuzaayo ssente mmeka omukolo gubeerewo. Madamu Christine nga tonnaba kugenda ntera obyogera simanyi oba ongoberera naye nze bwe ngaba 5 ng'oli ansaba 10. Nayagadde nange akakodyo ako nkakozese mu mikolo gino. Kati Madamu Christine tubulayo $5,000,000. Nfukamire ne bwe tufunirayo $3,000,000 simala. Just $3,000,000 omukolo gugwe nze bukyatandika omukolo guno sinalaba ku waddiko wano ndi mweraliikirivu. Naye nga Madamu Christine nsanyuse nnyo bulijjo tukwogerako nga situmanyi nti tuli kulaba nako. Tusanyuse nnyo 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 erinnya linene nnyo mu nsonga zino. Simanyi oba waliyo Thank you. So era tewali ssanyu lyempulidde nga ttiimu Menta kubanga ye muguze. Olw'ensonga nti ttiimu Menta mwe muli omugole omwami omukyala ate uliriza kati ate yo ttiimu Doni ye eriwo kwagaliza mukolo kola ki kugenda mu maaso. Kati mpulidde essanyu lwaki mundabanga atabaagaliza? Ebbanga lyonna ffe tubaagaliza. So mami tweyanza nnyo tweyanzeege. Nze bimpedde nako siina byakugamba naye ndi musanyufu nnyo. Tomanyi gy'otujje, tosobola nakitegeera, temumanyi kye mutukoledde. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ebyambalo ndowooza waneeno buli muntu ayambadde ku byambalo byo. Nze sinnayambala. Nze naye nga tweyanza nnyo. Okay, kamba siibule mwenna era Mukama asigale nammwe, mbaza buli kimu, mutambule bulungi mu makubo ge muddamu. Ate n'olwo lunaku nsaba mufune ssente zonna ze mwetaaga n'okusingawo. Amen. Nja kusigala mbawulizako online. Tweyanza nnyo. Kale, we love you mami. Kamale muwerekerako please. Amen. Ayinza osanga kibabagagga mu kkubo. Naye baŋŋambye n'atugenda online asindikira Menta. Shifa beera ffe yabbangaye waliwo emitwalo gye basindise nga za ttiimu. Okay. Wow. Mitwalo 7. Oyo Saiba mulala. Oyo mulala. Ate nayinza obba yazibawadde lwakuba Easter. Wama Saiba se.
tweyanziza nedda atwongera abiri Saiba wama tubadde tusaba atuwaddeko zimeka 7 Saiba tubadde tusaba otwongereyo $3 abadde ni balayika leero tebaliiwo ekirabo kitwalibwe kale ku $5 aya basi kale soma ekitabo zani 12 timu doni ate timu menta timu doni ena sente meka mubere serious aba timu doni we muli mwanike ku mikono timu doni we muli muzoke mundeke muze ku bantu kuba sinnabuuza ku bantu munzikirize mbuuze ku bantu bana ensanyuse nnyo okubalaba nemmetuwuuna ndiraanye mwannyina omulungi nsanyuse okukulaba mukyala Nassaazi Nowerina nsanyuse nnyo okukulaba Mama Suma nsanyuse okukulaba naye nga sinnakulabako ng'oli musanyufu Vaisi leero akakiiko kajjudde Vaisi atudde ne chairman waali mukulu Dennis tusanyuse nnyo okulaba Dennis ali mu nyumba naye nange emabega wange waliyo ninayo otudde wala enoka mami nsanyuse okulaba nsanyuse nnyo ate no yakakoze atulidde ddala ne maama wange mami nsanyuse nnyo bonna ne mami yuno mami nsanyuse bano bonna nno timu doni mukimanyi nina n'abali sayidi eri wama abali eyo nga muli timu doni mumpe ku mikono Junior oli wa timu ki totuswaza timu doni mumpe ku mikono omulengera timu doni timu doni naye ng'olwaleero ndowooza lunaku olusembayo okuba nga tutudde wano waliwo omubaka essuula gye baamuwa eyakka abaali bategeera ebyawandiikibwa ne bakaaba amaziga abalala nga bo basanyufu naye amaziga agaakaabibwa gaali nti bo baamanya nti omuntu Katonda bw'amuteeka ku nsi n'akola ebisembayo aba agenda kati abaali bamwagala baakaaba nnyo nga bo balaba akoze eki Kasaaya bagamba nti eno y'essuula esembyeyo ne bamanya nti ekitabo ke kiweddeyo akola ki agenda so ne banakuwala nnyo kati leero nzize nga nvuga emmotoka naye nga mpulira ennaku ennuma nga ndaba ekkuba erigenda eddundu nga kyekyo nga ninga erijjayo buli wiikendi nga ndaba tulisiibula ne nga Maama Suma atubuuzeeko nga menta mulese ntya Edgalo mulabyo bye yayambadde Edgalo oli wali abagezi batandise dda n'otusaba business card nga bo bakiraba tugenda osegeera bwekiri Metron yankubye wali akamanaŋŋanno gwe beera serious njagala business card
Era kati zemba kuba Nalongo singa nkaaba ngamba batuleseewo bagenze naye nga twebaza nnyo essanyu lye mutuwadde. Abatulaba ku online balaba abantu ne baga bulijjo Ibula amanyi oseka. Bulijjo amanyi okusanyuka. Kati ekyo kyekizibu kasita nkwata omuzindaalo. Tekinneetaagisa kusaba ssente. Ssente zijja zokka. Zitandise. Zitambula zokka. Bambi mwerwane ku muyinza obutaddamu kutwalayo. 5 minutes. Tulina emitwalo 745. Timetable ayina asoma timetable ayina ogikyusa. N'essaawa zoyogeredde azitale. Ebirabo ebisigaddewo tebiri ku kutwala butwazi. Abantu mulina obbajjukiza nti leero lwe lusembayo. Tetulinayo lunaku lulala. Ate ebirabo bino tubisonda oba tubikuŋŋaanyizaamu ssente tusobole okumala omuki. Kati twetaaga miliyoni 5. Bwe wabaawo ebirabo 7 kitegeeza buli kirabo tukyetaaga ekitono nnyo. Emitwalo 5 kikakadde. Okitegeera. Nkakasa buli aliko naawe okimanyi nti leero ye meeting ekola ki? Esembayo. Kati mutuwe ssente ng'ogamba ttiimu Doni emitwalo 10. Ttiimu Menta emitwalo 10. Okitegeera? So nze ntandise. Twagala kulaba nga tutwala ku kirabo. Tulina mmeka? Twabalekedde eddembe obwedda beetala wano. Obwedda bali mu kwetala. Teri sebo. Tetwagala chansi yammwe. Ffe tebatuwa chansi. Ttiimu Doni gye muli? Ffe tetwagala chansi. Gwoba oyagala okitegeera n'abo abaana ogenda bbala banatandika ovaamu ssente. Lojja otegeera ttiimu Doni. Bane twagala ebirabo bino ndaba binene osinga obwedda ebirala bye bagula. Kirabo tukyagalamu emitwalo kale nga 5. Ani Nasaazi mukyala Nasaazi tuwe ssente. Watuwadde ku ssente nze sinnaziraba. Mukulu Dennis ono kozi oli ttiimu ki? Ayogere. Oli ttiimu ki mukulu? Ababa ttiimu Cheya asirikire ddala. Sirika toyogera. Toyogera bireke. Ayinza kubanga ttiimu Doni. Shifa waliwo ssente ze baŋŋambye ezazze naye simu yo teziraba. Shifa waliwo ssente ze baŋŋambye ze baakuwadde naye Shifa netiwaaka. Shifa wazirabye tonnaziraba? Tonnalaba ku mitwalo 3. Emitwalo 3 oba n'ekitundu. Ku essimu esembyayo 69. 07821051569. Waliwo yasindiseeko yaŋŋambye eddako nno. 3 emitwalo 3. Josephine toyanza nnyo toyanzege tuzirabye za ttiimu Menta. Wow, ttiimu Menta. Yes. Zaweddeko ddeezo. Tweyanza Josephine. Okay. Nga za ttiimu Menta. Tonaziwandika mu kitabo. Message yagirabye. Kitegeeza ze z'abawanguza luli.
mbadde nno mbaagaliza sitera kukola bintu ebyo. Okay. So gift number 2 tugyetaagamu $5,000. Number 3 tugyetaagamu $5,000. Abantu mbajjukize nti olwaleero lwe lusembayo tetulinayo lulala. $5,000 zetuno. Bambi omugenyi abadde wano ayangu watuula asobole okudda ku online atuweereze ku sente. Amaanyi gakendedde. Oli tiimu kozi ki? Doni. Wamakozi oli tiimu ki? Sifa ku mulenzi wange munna. Naye mubeere siriyasi. Asindise mmeka? Osindise mmeka? Tetusobola kukola ki? Yes. Obugalo bwa team mentor. Yes. Twagala. Leero omulungi aliwo. Olwo byakwasaganya kirabika. Manyina omulungi. Leero team mentor. Mujje ssente zino tuzisoma bubi. Okay. Kati tulina mmeka? Ate ffe 17. So tulina emitwalo nga 2. Nga kyewunzise. Timu Doni ina 17. Ffe tulina 10. Temusobola. Gwe kyolina omumanya. Temusobola. Naye gwe wabaaki? Lwaki tonjagaliza ggwe? Abantu olina obbagama nti tubasinga emitwalo 2. Kati olina obbaga tubasinga emitwalo 2 batuwe sente. Kati akuwadde kasamu nenga alina emitwalo 5. Alina emitwalo 5. Timu Doni ku online tebaliiko. Batidde ki? Naye naawe onsobedde. Yogera timu Doni nga bw'oteekayo. Timu kya gyemuli? Timu kya gyemuli? Tebaleewo. Timu kya gyemuli? Timu mentor oye! Timu mujja kiwulira. Muyimiridde mutya? Eno bagiyita last meeting. Bayimiridde batya? Timu Cheya twetaaga emitwalo 3 mutwale ekirabo. Endulu zo tuziwulira naye sente tetuziraba. Ezamwe ze zirabika. Twetaaga obudde bukyali. Essaawa eri ku email. Tubulayo essaawa emu. Jesus Christ. Tubulayo essaawa emu. Bannaye ekirabo kino ekiri mu maaso gaffe ekirabo timu Doni twagala ssente. Tekuliko ko bagagga ba Doni. Timu Doni twagala ssente. Yes, Timu Doni online, Timu mentor. Twagala ssente wano Timu mentor. Timu mentor oye! Ana ali waggulu. All right. 17. Okay. Era tukyali wansi. Bananga muleeta omudidi wano.
Omudidi gwa timu menta. Batusinga mmeka? Twagala mudidi wane. Batusinga mmeka? Sente nga nyingi. Bade manyori ku mateeka gakuweebwa ki? Mateeka ki? Agavuga ebirabo. Nedda tukyali. Naye newe natudde nawe siwe walungi ennyo. Buli sayidi gyentunula. Siinaayo batiimu Doni basobola kusembera wano eno. Bulijjo batwevuga naye leero bakusazeeko. Buli wentunula. Bulijjo tuli batono. Naye leero katu. Kyekigenda mu maaso. Bulijjo tuli batono ba tiimu menta naye leero tukusazeeko bubi. Ati kisoboka. Siddukangako. Nabadde ndi mwetegefu nga nkimanyi. Already nkimanyi nti batiimu menta abasinga bakulisitaayo. Kuba ndi mukulisitaayo. Si bwe kiri? Nedda. Bakulisitu. Si bwe kiri? Bakulisitaayo. Kati waero olunaku lwabwe. Tebannaba nakulaga ssente. Sente zembasuubiramu sinaba naziraba. Kati leero tuwagireko. Nze olwedde nawagidde dda gutala bwe nayambadde. Lunaku lwabwe nagaye katulukulize wamu. Okitegeera? Okoze bulungi nnyo. Ennaku zonna ozikuza bulungi. Tososola. Nagambye. Saagala batutende empisa embi. Tetumanyi kuza nnaku. Nti kwidde twanyuma mbu ate leero ne tufaanana mbu tuva mu nnimiro. Olunaku lwammwe naye babadde tukulizawako. Ne kati babakulisa batya? Mukuliko dutuukako. Babadde kutuuka ku mazuukira ga Kristo. Ku mazuukira. Azuukidde leero. Bana mmwe bale kutuuka ku mazuukira. Azuukidde nga bwe yagamba. Haleluya, haleluya. Azuukidde nga bwe yagamba. So naye nga bwe mutuwa ku ssente. Omusajja oyo bangambye nkakuwe. Neyanziza. Tuyimiridde tutya? Bana tiimu Doni tewaliyo yenyegenya. Kyokka. Tewali. Tekibangawo. Mami tolimba ku isita. Tiimu Doni bw'eba ewangula tuwangulira mitwalo ago. Tetuvuganyizibwa. Ani awakana nti tegawera? Naye abantu abatudde mu kirasho olwaleero nga sibategeera. Mutuwe ku ssente tiimu Doni. Tewali yayo ba tiimu Doni. Tiimu Doni mutuwe ku ssente. Tusaba ku ssente tuwangule kino ekirabo. Abantu nno bano batuuse otuula mu VIP. Ate nga twabagoba. Ate Lifuloloza tiyagenze mu email olowooza kyabitegeera. Anazisindika. Ate Uganda etya. Twagala ssente. Anti bwe batatuwa ssente teri bridal shower. Ekiki? Abatiimu Doni tebazirabye. Tukyabasinga omutwalo. Mutusinga ki? Bambi temuba ku safe side. Akati abamenta mutusinga emitwalo 10. Njagala mubanyiiza.
Bumba temunaweza mitwalo 10 mulabye. Kankebereko nange ku simu yange. Abati mu mete njagala lero tunyigeko. Naffe tubasingire wala nga bulijjo. Engalo za Team Momenta. Sente mmeka? Naiba nange. Sente nga ziremedde mu 10. Lwaki tuyingirako emitwalo 2? Kiki tuliko olwaleero? 12 Gwakola embaga mu budde obubi abantu tebannakungula bintu. Bantu tebannakungula kati tewali ssente. Ole yasuze enjala. Nkwata akabooba. Kaliwo be neetaaga ofukamira batuwe ssente. Kirabika. Mwita batya oli ali eri? Gertrude. Getu amagwe gwe mmanyi atalina sayidi. Ama batubanjayo wano emitwalo 5 gyokka Getu. Getu wamma gwe mmanyi atalina sayidi. Tiimu Doni tuli bubi nnyo. Bubi twetaagayo just emitwalo 5. Temwasabye ku makya. Okola ki? Oyisaawo ki? Ayisaawo ki? Bweyo soma ka message tuwulirize. Tatutiisatiisa. Madamu Shifa soma message. Sebo kulayini ki? Vibe. Esatu Sebo. Esatu. Yagambye se 3. Ne menta aliriddawo. Yangambye ali mu kugabula mmere yawedde nesimulaba. Aliwa menta. Menta aliwa. Menta ndo last meeting jagonoonye ssente. Kati leeta omudidi. Leeta omudidi wano. Gweno mukono gwe. Omugole aba alina tuulawo. Wa. Anti kati dda wano. Ogenda njagala omukono omutuufu. Oye bwe kuganye. Oyagala musalako. Bano bametuni bakambwe. Tayagala kusula. Nga bwe tulinda omugole, nga bwe tulinde omugole, twagala Dija kasukeyo. La 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 la. Engalo. Ay. Oh. Right, the shower. Yes. Wow.
Wadde. Leanna ababadde basategereka sikyamutegeera kati njagala kulaba omugole Hey, brother, shower. Jagala kulaba omugole. Jagala kulaba omugole. Jagala kulaba omugole. Jagala kulaba omugole. Engalo.
kulengera osobedde kakatono ku mbaga omudengera ndaba mulabe olowooza kyamulengera kati mulabi lingamba bana kiki kino kati ku mbaga kigenda kubeera kikyati baŋŋambye gyembeera nti sofa ye mukyala w'ekyasa baŋŋambye ye mukyala w'ekyasa bw'oba owakana nga nkuwa message siwakana bagaya Millicent katusabe nti tunaafunayo challenge but for now bo bamuwadde ye mukyala w'ekyasa obugalo bamuyita Millicent ye era ye mugenyi omukolo ku mukolo era nakati ye mugenyi omukolo Millicent ng'onyumye boy nze mbone nga bana kyembadde ndowooza kwambala ku mukolo ate akyambadire kati ku mukolo bigenda kubeera nze nange ntidde nze kati ntiddemu ate kati oba ku mukolo ate wagenda kwambala atya kati awo sibitegeera naye omulengedde mulaba mulaba sikakasa nkumanyi omulaba omulengera olimba kati onatera omulaba omulengera kati mulabye kati omulabye yegoye kenyini bana abagole tubawo obugalo oye kenyini atambula yekka naye gwe omanyi bridal shower ku Easter kumazuukira gennyini kumazuukira oyo Yesu agenze naye azuukiridde mwono oba yenyine oba naye mwiki oba ye Mariya ayinza oba ye Mariya oye mama Yesu alo samba mpola ekyo kiggwe naye wawoomye baaba amata gennyini kakati mbadde mwenyimi nagenda byambala ku mukolo kati bye bisobedde nze nange byannemye bimbuze nze nebyokwogera bimbuze oba akazindalonkawe ate amaheiti go galabi akulira tiimu menta nasaazi naye nga amaheiti go yasobola okubaako nekyayogera amaheiti go galabi ama nasaazi oyogera ki ku mugole ebyaddala njagala ndaba oba toyina nsaalwa yogera ebigambo amazima gali nti ne mu myaka nga 2 egijja ono yagenda okusigala nga ye mugole w'ekyasa obugalo bannaaye menta waali menta yabuze menta eno last meeting ngenda gikwera mu fayini bweddaawo menta jangu banene kiki menta buli nnaku otugamba omukolo guno gubakyusizza nnyo kireka afunyemu ensaalwa kiki kyoyogera ku mugole oba tagifunye ajja atubuulire menta yoyogera ki kyokka obugenda lyali smart nga maaye wali ekyenjawulo ekigenda okubawo naye obugenda ali wuulo muyuke ekyamazima omugole alabise bulungi olaba alabise bulungi kati nze neyaliikiridde ku lw'omukaaga tagenda tuttamu omuntu mulowooza she's so beautiful mazima kituufu mugole wakyasa tebaatulimbye ate omusajja ow'ekyasa yaani nalongo waali ali nalongo waali omugole ono amwogereko yalinga kasooli oba waliyo ennyirira endala nalongo ayambadde nga ki jangu tumuwulire ayambadde nga ki gwosinga omwana mulekere neiba omugole ono anyiridde nga ki ate wali kyatugamba luli akasooli ng'ekinyi ekigudde mu mata oba kiki bampereze
Banaji. Mama Ana. Kasori Mugole. wasusewo banaye. Banaye mbabulire. Mama Ana. Banaye. Oringa kamunyenye. Towaka zinda kofe. So, nyongero bajjukiza. Lwaki siba wate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel obusabala road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Kati waliwo menta waliwo metro nabadagenda kubba ekifo ky'omukyala katubuulire ayogera ki Kama favors we Amen. Banash. Hey. Mukola ki kulwokuba bagambe alinga emunyenye kati mwagala y'abatumulisa Kundaba. Goma zima. Omugole wa kyasa. Wow. Mukiwovu. Ferie waffe. Yembaga esoose mu kanisa. Wow. Omanya kanisa webegatta abagole. Ensi yonna emanya. Akati ensi yonna egenda kumanya nti ekkanisa eyo olwaleero egassa omugole kubanga awandiikibwa mu bitabo by'eggwanga lyonna. Ayasoose. Wow. Ekyamazima God. Era bw'oliva wano. Alabisa atya. Gadi bw'aliva wano. Jjajjange yagamba nga agenda kuwangatto. Ate bajjajjaffe tebabawangula. Tosobola muwangula. Omugole. Kati gwe olugero olukyusa otya nti ogende kuwa eggaali. Kino kiyitirivu. Twongera kusiima anti-shifono. Oba wavaawa. Oba obuvumu wabujjawa. Oba amagezi Mukama yagakuwa atya. Naye tukusabira ekyo. Kubanga ssente zojja zifuna naye Mukama akuwa obuwangaazi. Teziyinza naawe. Omukyala anyirira bw'atyo oyinza okubulwa ssente. Naye Mukama akuwa obuwangaazi. Ekyo kye yakuteekamu kive eddundu wano. Kigende kitambule eggwanga lyonna. Mukama akutuweera omukisa mukazi gwe. Omukazi ow'embala gwe Mukama akuwa omukisa. Tweyanzeege bannange omugole annyumidde. Omugola nze mbadde sibeeranko ku bridal shower eno yeesoose. Kubanga nange saagina nalina kasiku. Wano waliwo abantu abatera okwebiguza ne batulumya. Kati njagala batubuulire omugole bamulabe batya. Ebiguze tumuwe Max.
Mama Anna mu butuufu bambi onyumye. Mama Anna mu butuufu onyumye bambi. Olabise bulungi. Ddala osaana mukulu gaadi bambi. Ansana. Alonda bulungi. Walonda bulungi. Sogezaako okwogera. Kayimbire y'akayimba kusinziira ono kyayogedde. Bumunange nga bondaba nina gwe weka nalonda ne mmala. Now I belong to you, you belong to me. Teri bamulala. Nange nga bondaba nina gwe weka nalonda ne mmala. Now I belong to you, you belong to me. Wabula munagwe. Olabika bulungi. Munagwe. You are a perfect wife. Olabika bulungi leka kwekweka. Yes. Nabamulabe mwetaaga. Mumugambe mwetaaga. Yes. Naye mulala. Munange nga bono. Nalonda ne mmala. Omugano. Nalonda ne mmala. Njagala saagala leero ageya olunaku lwabwe njagala oyogere kyova okuŋŋamba. Yesu yeebazibwe abooluganda. Amazima gali nti Madamu Millicent has a real love. Love yagirina. Sebo kati gwe wadde olowooza omuwa okubeera omukyala w'ekyasa tusaaga. Oyo ye. Twakimuwadde lwakukakasa nti alina love. True love. Okitegeera. Oba omugole atuule tumukoyeza. Atuule. Njagala kwebaza aba Hosh Fashions. Njagala kwebaza aba Hosh Fashions abakoze omulimu gw'olwaleero. Kyokka baleeta ebi nange nga sibimanyi agenda ofuluma ng'alinga kasooli. Ninga bannaye. Aba Hosh Fashions bambaza omuntu n'afuuka kasooli. Omanyi kasooli akala nga bwawugukako bw'ati. Kamunyenye. Ogenda okutuuka munda nga kiri kiti kati yono. Alinga kasooli. Okubeera aba Hosh Fashions mu ngalo. Bino byonna babikola aba Hosh Fashions oba olina mukolo batandikira ku gw'oyagala. Si bwe kiri? Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nga CEO ye Hope Shifa Nakawombe. Oyo muyita Angel yagwa ku nsi. Bannange tweyanzeege okutwambaliza omugole waffe. Nze mbadde ndengera mulengere nga sikyamulaba naye kati mulaba bulungi. Ali kiriya. Yes. Sasa kumbe kapek. Kapek. Okitegeera. Love. Kati njagala olwamanyi lwakimbalumye. Saagala njagala wave wano tutandike meeting endala. Abamenta balumiza tiimu Doni. Mwagala ki? Abamenta. Addawo njagala mbalumye namwe mulumwe mutandike mu meeting endala. Abamenta balumiza tiimu Doni. Abamenta balumiza tiimu Doni. Abamenta balumiza tiimu Doni. Kati abadde mwekolemu omulimu. Mukisusiza. Anti olengera. Ekyo kigwe. Ye nga nsiiba naye wano abiyigirawa. Muku. Eyo muku kya motolingira. Banna. Oba Shifa agenda naye mayinja. Ne muku n'abeerayo. Mundeke. Ono mwana yandema. Yoyo. Abantu b'eddundu mulumiza ffe abava e Kampala. Kyemutukola mwekolemu omulimu. Batugasa thank you. Ffenna batutaddewo bati.
kati bannange Millicent tonninya ate kati wali tasobya awali tasobya Millicent kyonna kyekiri naye ekigere kyange kino kyekivuga emmotoka ezizaayo kati atambula nga peacock peacock ogimanyi kati yeeno ebyaddala alina okibuuza ekyo esangibwa Masaka Shifa omanyi muga eddundu esangibwa Masaka ab'eddundu mutandika okukola ebintu ebirungi bw'okola ebikolobera eddundu kubukedde batulabye edda nti leero lesi eddunda wabeera Shifa obuzibu okitegeera nze obuzibu bwe nasanze ku lw'okuba Millicent yasengayo ne poloti zaalinnya okitegeera poloti zaalinnya nagezezaako lamuza nfuuka omutuuze nga baga eye wapa Millicent poloti zaalinnya ndowooza olaba oyo omugole w'ekyasa temuwakana poloti zaalinnya olwa Millicent wamma gwe ebola kyali bagituufu kubanga nange poloti oziraba wenagulira wano tosobola kufunawo ku sente ezo poloti zaalinnye zaalinnye nekibanja mpola waali naye nga zirinnye Okay, ladies and gentlemen, tusanyisa obbalaba tuli mu meeting esonda sente ziggalawo meeting esembayo omukolo gwa wiiki ejja on Saturday. Twakigasse ng'akalombolombo bwe kaba ku mulembe guno tubeera ne kye bayita bridal shower. Abaami temutera nno kubaako ku bridal shower. Era tetubimanyi. Zino twabasonyiwa naye nammwe abaami mukola gye bayita eva tubeera ne bachelors and bachelorette party. Bachelors and bachelorette. Kitegeeza abakyala bategekera mukyala munnaabwe. Ebintu bino wammanga bibeera mu bridal shower. Mubaamu mu mboozi zonna ze tunyumya oba mu speeches zonna mubaamu obuulirira abagole. Nti bamaama abaliwo basenga babuulirira omugole ne bamuteekateeka mu lwatu. So ebiseera ebisinga ez'abasajja zentera olaba batera okugamba nti laba ku bakyala ogusemba bw'oyingirayo toddamu kubalaba. Bwe kityo bwe kitera obeera ku basajja. So abakyala tuba tumucelebratinga nga tumusiibula mu bwa singo. Nga tumucelebratinga okuba nti agenda kwongerako erinnya lyani eryo ligenda kweyongera ku mannyago era bw'oba obadde weeyanjulanga ayina embabazi Millicent liri liba lyeyongeddeko ku mannyago. So we are celebrating that today. Mu bridal shower omwo baleetera omugole ebirabo okusinziira buli omu kyaba alonze but tubiggula olw'ensi eyatabuka. Mujjuke twakikola last time buli abaleetedde omugole ekirabo bw'oba omanyi nti ogenda kimuwa tokibikkudde tokituwa mu bulungi olw'ensi eyatabuka. Sebirabo tubibikkula n'okimwanjulira n'omugamba nkuwadde akantu kano lwa nsonga bweti oba nkuwadde kino labirira omwami wo so bwe kityo bwe kiba ate era kyemmanyi nti waliyo ku baaterese mwe bali kubategesa ebirabo. So tugenda mu maaso byonna tubikola tugenda kufuna entertainment mu budde bwaffe buno obusigaddeyo obutono tugenda beera ne entertainment n'okucelebratinga Millicent ku ekyo kyatuuseeko. Abamu tetumanyi tuli kifuna gawuni nsobola oba nazo ku Hosh Fashions oba njijjeyo njeyambalize nzekka kale si byangu kwegamba. Maybe nja gikoleramu photoshoot nefuula abalangira engoye zennyina mu dduuka nange mbe nga nnyambaddemukko. So naye era tewadde simba situukana ku kyono ne bwe nnaayambalamu nange nti bannaye bakasitoma tulina engoye mba situuse ku kyani ku kya Millicent kitegeeza nti kiri special kya kitiibwa. So we are celebrating that. Tugenda kubanga tutambuza ensonga yaffe ey'olwaleero nga bwe tukigattamu. Era mutuule mukkalire tetwekwasa budde ye meeting esembayo
Encha Monday, Easter Monday, temuŋŋamba nti mukeera kukola still encha holiday. Era buli omu yazza tugenda ova wano nga ssente ze tunoonya tuzifunye nga ne Millicent tumucelebrate nze. Nga ne entertainment abatutegekedde entertainment naye tujja mwetaaga. Sabatulaba online, please, we still need money. Mujja kugenda mulabe nti tetukinyegako. Tugenda bugenzi maaso mulowooze nti abo muneekebesesezza batyo bali bulungi. Tuli bubi. Bajjukize nti ebirabo byonna ebisigaddeyo ttiimu Doni yeyina obbitwala. Babeere siriasi. Bw'okyogera abantu babokke naawe nenze nengeza bajja kungwa mu bulago ate nga ndi mutiitiizi. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.